ensonga esookera ddala eya appointment letters basomesa baffe wano mu Continental. Nja kusooka beebi okubeeyambulira amannya agange nze Weso Samuel nga Human Resource Manager wa Continental Junior School. Kaakati ku nsonga esoose eya appointment letters ez'abasomesa, abasomesa bafutirwa appointment letters in form of contracts. Tubayita wano eno ne basayinira contract. Basayinira contract zitera kuba za mwaka nga gumu okusinziira abo mu myaka ebiri okusinziira ekyaba ayagadde. Asayininga n'agamba njagala ya mwaka gumu asayininga ya myaka ebiri era nakyo kibeeramu. Era nga mu contract eyo gy'asayininga ne mubeera n'esalary gyetukkaanyaako okusinziira ku busobozi bwe era kye tuba tukkaanyiza. Ekyokubiri, abasomesa baffe bano tukozesa nnyo national ID okusinga ddala ezo zibayita ndagamuntu. Tukozesa nnyo zino tubadde tetunaba kubawa zino ez'essomero, tukozesa national ID eziva eri mu nnimi zetukozesa okusinga. Waliikirira mu ngeri y'abantu agaba appointment kibanga abagenze mu kukkaanya oba agreement, era amasomero ago agatakikola ekyo gaba nga ago ge gamu gatagala kusasula musaala bulungi. Nti appointment eno omuntu oba ogimuwadde asobola okutwala mu kkooti oba mu mbuga z'amateeka just in case oba tomusasudde ssente ze mwakaanyaako. Kiki kye nasoose okugamba nti ffe omusomesa bw'ajja nga tumaze interview ne tulaba nti asobola okukola omulimu gwaffe okusinziira ku standards zaffe, kye tukola ekisookera ddala tutuula naye ne tukkaanya ne tukola contract. Era mu contract omwo mwe muba omuwendo gw'omusaala gwe tugenda omusasula n'ebbanga lyagenda okukola, so eyo esobola okukola nga appointment. Naye bali okuddayo ku kiri ogamba nti lwaki baba batya kiri nti munnange ate omusomesa bwe mbanga amaze omuwa appointment ate ne alongo nawe ne simusasula ayinza okukola ki okuntwala mu mbuga z'amateeka. Naye ng'ekiryo ky'obutaba musomesa mu appointment letter kino kibi nnyo olw'ensonga nti aba na security ku mulimu. Era omuntu asobola okukeera n'amugoba bugobi oba n'akeera n'atamusasula. So kintu kya bulabe bwe bulabe bwensinga okulabamu ekyo. Ono akuwadde omulimu asobola obutakusasula, ate ekyokubiri n'akaseera konna asobola okugoba. So obuzibu obukibeeramu. Abasomesa baffe Continental Junior School y'essomero eryatandikibwa ku musingi gw'eddiini. Era wano kye tusooka tulina akatabo kaffe. Akatabo kaffe ako naali kayise Employment Handbook. Akatabo kano kasoosowaza ennono ezitambulira ku Yesu Kristo oba Mukama waffe. So tulina eddiini yenna ajja wano yeewo aba kano ke katabo ke tutambulizaako nga constitution y'essomero lyaffe. Akatabo kano ke mulaba ke kalimu emisingi egitambuza essomero lino. Era kiri kyekiri kyengambye nti lwaki tekisoboka kubeera nti tulina omusomesa oba abasomesa bonna abakolera ku biragala. Tekisoboka wangera nti ffe abasomesa be tufuna wano basomesa ba ddiini abatya Katonda, abakkiriza mu Mukama, era ate abatwala ekintu ekiyitibwa eddiini nga ekintu ekikulu ennyo. Era tusooka ne tugamba nti kati omusomesa wabanga akkiriza Mukama Katonda ate aba ajja kubangula n'omwana naye abeere nga akkiriza Mukama Katonda. So ekyo ekyokuba nti biragalalagala ekyo kituyambye nnyo nti engeri tuli nti essomero lyaffe lya ku musingi gwa ddiini ate nga lireeta n'abasiraamu bonna abasomesa abakkiriza mu ddiini y'Ekiyisiraamu, abaana abakkiriza mu ddiini y'Ekiyisiraamu. Tugezaako nnyo okubangula abaana baffe n'abasomesa mu ddiini. Era kati ekintu ky'ebiragalagala ebyo tekiriiyo wanene mu ssomero. Tusobola kufuna musomesa ali mu bintu ebikwatagana n'ebiragalagala tuzirina wano eno. Ekisookera ddala ezimu zeetaagako space ennene, naye nga waliyo emizannyo egiteetaaga nnyo ekibangirizi ekinene. Kati for example nga volleyball tumuzannya wano n'abaana baffe. Tulina what we call indoor games, tulinawo chess games, tulinawo kyetwaliyisenga basketball, tulinawo netball, then n'omupiira gwennyini tulina ekisaawe
ekya community tutwala abaana baffe nebazanya omupiira. So ebyemizannyo byonna byonna tubitwala nga kintu kikulu nnyo aneno ku content junior school. Omwana yenna yenna Katonda yagabira omuntu mu nsi muno mu ngeri yanjawulo, kubanga waliyo oyo omuntu nga alina obusobozi bwe nga bwo talanta ye eri mu bitabo, nobeerayo oli omwana nga talanta ye Katonda giyamuwa eri mu kuzannya mupiira, mu kuyimba oba mu kukuba keyboard na biki bwe bityo. Kati singa oba towa abaana mukisa osobola exploring oba okugendako mu bintu ebirala babigezeeko outside class, kati ate awo obanga osse future y'omwana kibinyinyo. Era naligambye amasomero agakikola gavuve nnyo, sigamba nti space nobanga tolina space osobola okupangisa community playground nobeera nga abaana batwala oba n'ebintu ebirala ebiringa kati music n'ebirala ebiyinza okuba nti abaana basobola okubanka mu bitone byabwe Mukama yabawa ebyenjawulo. Yatagwa omuzadde n'omwana yennyini. Kaakati n'alisabye nti okuyamba omwana ono aveeyo bulungi mugabirire. Bw'aba nti bw'osobola omwana okumuzuula nti omwana ono wabanga omulaba nga asobola okuzannya omupiira, mugulire engatto z'omupiira, mugulire kajjaze, mwenkareginge kuzannya. Bw'abanga olaba nti omwana ono asobola omulaba nti ali mu layini ya kudduka misinde, omwana oyo beera nga omuinsipayaringa n'omubuulira n'omulaga ate munnange abo abasusseewo mu ekyo ekintu era ne bakikolamu n'ensimbi era ne bagenda mu nsi ez'enjawulo nakyo ne bakikola bulungi nnyo, beera nga bamubuulira. Ate naawe omusomesa naawe omuzadde obeere ng'obabeererawo mu kisinga essomero liba nga likugambye nti kati twetaagayo kino okuyamba omwana okukola, omwana kimugulire okubeezawo omwana obulungi. Ensonga si nnungi naye ate kisinziira kati nga abatambuza amasomero gano muyinza okuba nti muyinza obutamanya, bagamba prevention better than cure. Osobola okuba n'omusomesa n'omuzuulamu emize emibi, katugeze nga example nga y'omusomesa omusajja kisobola okukeera senior woman n'atuukirirwa omwana omuwala n'agamba omwana n'amugamba nti omanyi waliwo tica gundi agezaako okwagala okunteeka mu bintu ebitali birungi. Kikyo ne tunoonyereza ne kizuula nga kituufu, ne tumuyita mu disciplinary committee ne tumubuulirira ne tumukansolinga era ne tumuwa ne warning letter. Naye ogenda okulaba nga ate agenda nakyo mu maaso, asobola okuba nga munnange mulungi mu kiraasi naye ate ng'alina ogwo omuze omubi ogutasobola kugamba nti gugumiikirizibwa, ng'okuganza abaana, ng'okubba, ng'obyobuyaaye. So kati ekyo kyo waliwo emize gye kituuka nga ate ffe tusobola kugigamba mwe bazadde naye tugamba omusomesa nti munnange gezaako awalala wadde nga contract gye twakola naawe tennaba kuggwaako olw'ensonga eno oba neero n'eri, gezaako awalala. Kati ate gwe omuzadde ebyo tusobola obutabikugamba naye ate bw'olaba nti agenze ogamba nti lwaki ate batuusakyusa abasomesa. Nga gyekiri mu masomero amalala kibi nnyo naye ng'ate ffe ono content tukikola naye ng'ate sijja gamba tekiriiyo era nkiwulirako nti kibeera mu masomero amalala naye ate nga ffe ono tetukikola naye ate kiba kibi nnyo kubanga obanga omuntu akoledde ate n'akuwa results ekiba kirungi obutamuwasengeza ate n'osalawo mugobe. Naye ate nze ekyo nkyogerako bwe nti omusomesa wabanga gyali nga olina obujulizi tubadde okola banga tifuwani eno balinga metugaba contracts, waliwo kyebayita arrival book omusomesa wasayininga, ebyo nebino byonna osobola okubisitula n'ogenda ku poliisi n'ekuwa bbaluwa n'ogenda mu kooti n'ogulawo omusango n'oba nga osobola okusasula kubanga ekyo ate kiba kirungi.